ghost workers. Wagenze ko mu Jinja hospital. Bazimba ebintu bya mirundi ebiri mu Jinja hospital. Kibamba government nabichi mbadde mugamba. Nze bisonga songe bekisirusiru sina budde bwa. Twabikula kebi. Tuli ku nsongeze gwanga. Kakati nkubuze ekibuzo nabichu. Wagenze ko mu Jinja hospital. Nedda sebo. Nempulira ekiri. Mbadde yo mu Jinja mbadde ntuse mu Jinja hospital. Waliwo abadandire ebyekisiru ne muganze nze kulambula ddwaliro. Kutegera bigenda mu maaso. Nengenda ku maternity ward. Gye bazaalira. Genda yoka abamazika. Kakati abantu bangamba lubowa. Genda ko mu private wing. Abakazi bali mu kuzaalira kuki? Kutaka. Nenga private wing omachiriyo. Teri balwadde. Teri balwadde. Bitanda biri awo babyala bikakkani. Private wing. Sijja basasula. Eyo gye basasula. Ati temuina sente. Nedda n'ebitanda bino bandi bisutudde ebitaliko balwadde. Eyo government referral ne bawa abali eri. Referral. Okusinga abantu okuze. Ani akululira eddwaliro eryo? Oweddwaliro sijja mutunuulira nnyo. Kubanga naye yakajja. Babakyusa bukyusa. Kati ogenda tunulira. Is that a priority? Nti ekisooka mwe mutunuulidde bali abagagga. Ne bano abanaku abazaalira ku ttaka. Omukazi n'asindikira ku ttaka mu Jinja hospital. Nze kyemmanyi. Bajja seminti. Seminti. Njagadde lugamba gwe sennyonga goma kiriro gomanyo Luganda. Omuntu okuzaalira wansi bayitawo batya wansi wakubiddwa seminti bayitawo batya. Ku ddongo. Oluswayiri. Kuki? Ngojeko ja wamanya kutaka kuki? Oyo tamanyi Luganda. Mu Luteeso bagiyita. Mu Luteeso bagamba kwap. Awuruniko ko kwap okuzaalira omwana wansi. Kale kalugambe. Awuruniko ku kwap. Kakati njaga baga mama bali mu radio. Chovola fama abama radio tukoze abantu disservice. Era nanasito okunoonyeza ku Jinja hospital. Omukazi n'azaala abakazi manyi bazaala. Baba wanika we bati. Sindika. Neto wanise nnyo. Kakati sindika. Olumala okukazaala kakulira ku ttaka. Manya kagwa ku ttaka. Mu buddo neera obawo bye baalawo. Bakuwadde omwana wo. Omwana empewo nyingi. Omuleesi weebase ku ttaka. Oyonse ebbeere oli ku ttaka. Kyokka waliwo agayita mu kolido gasaasaanya enfuufu. Akabaliga. Private ebitanda tebiriiko muntu. Nenze ndoza planning problem eri mu planning. I think there is poor planning system. Abasawo bo babeerawo. Abasawo bakola omulimu. Bo babaawo. Nze kyendiko kiri kimu nti abasawo si bannenya ba Jinja hospital. Naye nnenya government kubanga ddwaliro government. Planning system. Okuzimba private wing ekutemagana. Waki bazimba maternity. Ne bajongeramu amaanyi. Ne balongoosa toyi zaabwe. Ogenda mu toilet omukazi yenna agenda mu toilet akomawo na infection. Kale bambi obatunulira n'obasasa. Era kati abakazi mu Jinja hospital bana bazadde bali bakubudde bukyali misana. Naye kati bwambe bafuuyisa bali. Okimanyi nti akarumu kalimu bazaalira kagenda ne kakubako nga abali kuzaala bangi naye nga n'abali ku lumu eno weebali nga tebali nawe babayingiza oli n'agamba bugambi muteewo bwa Gomasi. Obasanga ku Gomasi wabweru. Muna mugemerere Gomasi muti. Ne babikawo ekigomasi awo. Kakati nendyoka mpulira obusungu. Waliwo eryalidde sente bane babikuba amasasi. Ebisajja babikube babitte. N'ebyobugagga bya kubanga nze ntunulira ono omulwadde ali wansi. Abonaabonerwa corruption. Anti towabiwulidde nga abantu bangi bavumirira ekya President Museveni okuvaayo n'agamba nti abalamuzi tebageza yadde kugaba beyiro eri abalidde enguzi abakwatiddwa. Azanya. Okutta omusajja yabba sente za siriimu. Azanya. Yabba sente z'abadde ba siriimu. N'omufuula minisita. Kati nze mma kyayagala ki? Ddala gwamufudde awo bo mazeemu amaanyi. Nze njagala President Museveni akwate ku bantu bennyini betuli abesente nene. Ensajja. N'ebintu bya bitonde babiboye. Bayise n'amateeka nti kasaba kizuula nga bakoze mu kooti ne bakizuula nti wabbye sente bwe ziti bakuba amasasi ne babitwala. N'abaana bo ne babasibako ku mukomera. Kino kigwa.